Mugamba mutya abali ku channel yaffe tibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Waliwo ambuzizza ku mayinja gano agalondebwa mu kkubo. Ombuzizza nti amayinja ago ge balonda mu kkubo otyo ganaaba gokka oba ogagatta mu ddagala. Kakati amayinja ago goba olunze mu kkubo obeera olina ganaabira mu ddagala, so si gateeka mu bbaafu nti noteekamu amazzi n'onaaba, nedda. Olina ganaabira mu ddagala eryo ery'okweyambulula. Mwolina okunaabira amayinja ago. Ekirala, amayinja gano oba oteekeddwa galonda mu sitenseni. Mwolina okugalonda. Olonda amayinja ge tuyita amayinja amazungu, olonda obuyinja 9. Bw'oba oli mukazi, omukyala, olonda mu sitenseni ey'amakubo 3 ge bayita amasaŋŋanzira amakazi, mw'olonda amayinja gano 9. Bw'oba oli musajja ogalonda mu masaŋŋanzira ag'amakubo 4. Mwolina okulonda amayinja gano bw'oba oli musajja. Amayinja g'olina okuggyayo olina okulondayo amayinja 9 g'oleeta n'ogagatta ku ddagala eryo ery'okweyambulula. Amayinja gano ogateeka mu bbaafu omwo mw'ogenda okunaabira eddagala ery'okweyambulula. Bw'omala okulinaaba eddagala ery'okweyambulula, kwata ebyo ebisigaddewo n'amayinja go gennyini, beera ng'obiteeka mu kantu oba kakebe oba kaveera, bitwale ate era obisuule mu sitenseni. Bw'otyo bw'olina okukola. N'oba tobitutte eri gye walonze amayinja ago, bitwale mu sitenseni yonna ebeera ekuliraanye gy'olina okubisuula. N'amayinja gano gennyini ogasuula mu sitenseni eyo bw'oba omaze okunaaba eddagala eryo. Kiba kikuyambako bw'oba tosobodde genda kunaabira ddagala mu sitenseni, obeera ofunayo mayinja ago n'ogateeka mu bbaafu. Bw'omala okunaaba eddagala eryo mw'osudde amayinja ago 9, eddagala eryo ebisigaddewo obikwata n'obitwala n'obiyiwa mu sitenseni gy'oba osobodde okulaba. Bw'oba mukazi, bisuule mu sitenseni ey'amakubo 3. Bw'oba musajja, bisuule mu sitenseni ey'amakubo 4. Bw'otyo bw'olina okukola bw'oba oyagala kunaaba ku ddagala ly'otaddemu amayinja. Kyekyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe tibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.